ne bwoba kubo okubatta tekikyalina kyekizza. Tambuza video etuuke ku bajunta. Tekikyalina kyekizza. It's the only time to pack up your bags and leave. Tekikyasobola. Kiri too late. Gaddafi yalowooza nti Benghazi tegenda kumutwala. Era nga yalowooza nti bye bya bulijjo ngenda bafuuyira ng'ebiyenje. But time come nga tekikyasoboka. Tokyasobola kusaanyawo red. Tokyasobola. It's the only chance you have to pack up your bags and leave the country. Otherwise, time is over. Obasibye, obakubye, obawambye, okoze buli kyosobola kyonna. People are increasing every day. They demand for the freedom. They demand for their freedom. There is no other chance. Okujjako nga bababalira omanyi munnabyabufuzi oba bano abakulembeze ab'enfuga bano Abafirika balinga kiswera kya kirungube. Waliwo ekiswera ekinene tekitera kuva wansi era bw'olaba kisitusa omanya waliwo ekivundu eky'amaanyi. Naye ekiswera ekyo kisobola okugoberera omulambo paka mu ntaana naye nga tekyerabidde nti bagenda kuteekako ettaka nakyo kizikirire. Abo bakulembeze ba Afirika ba kiswera kya kirungube. Ne bw'aba alaba omuliro nti gukoledde antiiru nga batuuse wuwi bagamba nga Gaddafi time is over, leave the country, ng'awoza nti ngenda kufiira mu nsi yange. Yafanga embwa mu mwala, yafanga embwa mu mufulejje, nakati amalalo ge tegamanyiddwa. That is the African leaders. Those are the African leaders. I'm telling you. Oyina chance emu. Pack up your bags and leave the country. Abantu balekere eddembe lyabwe. Or else reconcile. I'm telling you. Tikikyasoboka. Abantu basibiddwa, abantu bawambiddwa, abantu bakubiddwa. Golaba omuntu alumbibwa omuntu eyebisse ekikookolo. Njaga tubeere bantu bakulu. Oli n'alumbibwa omuntu eyebisse ekikookolo nga tamulaba. N'amukuba leero. Still n'owambako awo nga 6 abasigadde enkya ne bambala 10. Oba okyabamalawo. And the issue is bazizza gwaki. Bazizza gwaki. Engoye za radio zawerebwa. Kubanga waliwo n'ebintu bannange betusanga buli muntu aveeyo ayogereko. To condemn okugamba ekintu ekyo nedda. Banadini boogere. Abakulembeze b'ennono boogere. Buli muntu alina ayirake ayogere bannange. This is too much. Omuntu n'oteekawo akalulu. Abantu okuva ku kitebe kyabwe okugenda gye bagenda okunoonya akalulu n'okubanga embwa n'okubanga ente n'osiba n'otta n'owamba. You can imagine. Ekyo kiba kyongera kwagaza oba kikukyayisa n'abaana n'abazzukulu b'abazzukulu. Temwesimira ntaana, my friend. You are our brothers and sisters, you security men. It is time to tell the truth. That time is over. It is never. It can't, my friend. Tekikyasoboka. Temukyasobola kustopinga revolution. Temukyasobola kustopinga generation. Bayina demand zizaabwe ze mutasobola ku implementinga okujjako bobe nnyini nga bazi implementing. That man Guy Kyagulanyi yabagamba nti day will come. The day will come and the day is today. Nga buli mwana wa ghetto azze okwesimbawo mu kifo. Bo bajje mumwe mu ntebe ezo beekolere ku nsonga zaabwe. Because they are fed up. Bakoye.
nabagamba nti eggwanga lyabwe kati libali ku mitima buli budde batunula mu kisero kye kiriyo tokyasobola kubalimba buli budde babanja accountability ulidde babanja mu parliament babanja mu local government babanja mu cabinet babanja mu judiciary babanja equity kati okyabasobola abo tekikyasoboka. It's time now to reconcile with the citizens of Uganda. It is time now, my friend. If not, pack up your bags and leave the country. Okyayina yo obudde okukikola nga ogundi Moi Arap Moi bwe yakikola. Noga nti mumpunire safe landing. Ekyo nakyogerako dda ku Lwambabazi bwe yavaayo. Ninga president ekintu kino kikyasoboka. Mukyasobola okuyisa etteeka nti president bw'avaako anaweebwanga kino na kino na kino tavunaanibwenga tunatandikanga bipya. Ne kati bannayuganda essaawa zino nga bakubwa basibibwa abantu baabwe babuze abaana b'abantu bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe bafuuse nfuuzi bazadde baabwe tebabalabako even they don't see even their tombs tebalaba wadde malalo gaabwe. Olowooza omwana oyo agenda kusonyiwa? Olwaleero olutalo luli mu Isirayiri ne Palestine be baalucreatinga nti baleeta obukyayi mu mawanga gaabwe nti Omupalestine nga bwakula bamulaga Omuyudaaya nga bamugamba that is your enemy nga bamukwasa pistol nga mugamba shoot. Baleeta ekifaananyi ky'Omuyudaaya nga bamugamba nti you see that is your enemy from your ancestors up to now you just shoot. Kati Omuyudaaya akula nga mulabe wa Mupalestine nga ne Mupalestine mulabe wa Muyudaaya. Mukuriyetinza obukyayi obutagenda kuvaawo nti waliwo eggwanga erigenda okutuuka nga likyayibwa nga even omuntu wakiri agamba nti bwe ndaba mukazikiza let it be. How will it end? Kigenda kukomekerezebwa kiti. Abantu bakaabye ekimala. Bakaabye ekimala. Muwulire amaziga. Muwulire ennaku y'abantu. Essaawa zino tebakyadda mabega. Retreat no surrender. Bagamba katufe tuggwewo. But we have only one chance. It is today or tomorrow. Ntunuulidde olwaleero Kyagulanyi ng'ayogera Kawempe. My friend, this is too late. Mulabire ku bagenzi. Mulabire ku bagenzi. Nze kinnuma bwe bukyayi obugenda okusigala mu ggwanga lino. Olwaleero bw'otunuulira ng'abaana batandise okufulumya ebifaananyi nti balonda omusirikale aduumidde ekikwekweto ne balaga famire ye ne balaga abaana be bonna ne balaga bazadde be ne balaga gy'asibuka nti obogolooza kitegeeza ki ekyo? There is something in the country that will not end unless nga kyemwagala. Omuntu n'ateeka ssente mu muntu n'avuga boda boda n'agenda mu kyalo kye bazaala omuntu egwolowooza omuntu n'akwata ennyumba ya nnyina n'agamba nti oyo ye muntu ABCD fulani yakoze kino ne kino, maama we yoyo, abaana be beebo, baganda be beebo, bataata be beebo. In fact nga n'abazeeyi bakadde they are innocent tebamanyi nabiriwo. Golowooza ogenda bakuuma bonna, ogenda kuuma officials ba government singa embeera egenda mu maaso. Are you going to safeguard them? Even ne ku mikolo gye banaagendanga. Lwaki mufuula ensi yonna okubeera threat? It is time. There is only one chance. We can reconcile. We can reconcile. My brothers and sisters. Banangi.